Okubikkulirwa Essuula 2. Awo ne ndaba malayika ng'akka ava mu ggulu ng'akutte mu ngalo ze ekisumuluzo ky'obunnyo obutakoma n'olujegere olunene. N'akwata ogusota. Omusota ogwo ogw'edda ye Mukemi era Sitaani, n'agusiba okumala emyaka 1,000. N'agusuula mu bunnya obutakoma, n'aggalawo, n'ateekako n'envumbo, guleme okuddamu okulimbanga amawanga okutuusa emyaka 1,000 lwe giriggwako. Egyo bwe giriggwako gwa kusumululwa okumala akaseera katono. Awo ne ndaba entebe z'obwakabaka nga zituliddwako abaweereddwa obuyinza okusala emisango. Era ne ndaba emyoyo gy'abo abaatemwako emitwe nga babalanga okunywerera ku Yesu ne ku kigambo kya Katonda. Beebo abataasinza kisolo wadde ekifaananyi kyakyo, era abatakkiriza kuteekebwako kabonero kaakyo mu byenyi byabwe ne ku mikono gyabwe. Abantu abo baddamu okuba abalamu ne bafigira wamu ne Kristo emyaka 1,000. Abafu abalala tebaddamu kuba balamu okutuusa emyaka 1,000 lwe gyaggwako. Okwo kwe kuzuukira okusooka. Ba mukisa era batukuvu abazuukirira mu kuzuukirira kuno okusooka. Abo okufa okwokubiri tekubalinaako buyinza, naye balibeera bakabona ba Katonda era ba Kristo, era balifugira wamu naye emyaka 1,000. Emyaka egyo 1,000 bwe giriggwako, Sitaani alisumululwa mu kkomera lye, era aligenda okulimbalimba Googi ne Magogi, ge mawanga agali wonna wonna ku nsi. Alikuŋŋaanya abantu baago okulwana olutalo nga bangi ng'omusenyu gw'ennyanja. Ne batalaaga ensi yonna, ne bagizingiza enkambi y'abantu ba Katonda, n'ekibuga Katonda ky'ayagala. Kyokka omuliro ne gukka nga guva mu ggulu ne gubookya. Ne Sitaani eyabasendasenda n'asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro ogwaka ennyo, eyasuulibwamu ekisolo n'omulanzi w'obulimba, mwe banaabonyaabonyezebwanga ekiro n'emisana emirembe n'emirembe. Awo ne ndaba entebe ey'obwakabaka ennene era enjeru, ne ndaba n'oyo agituddeko. Ensi n'eggulu ne biva mu maaso ge ne bitaddeyo kulabikako. Ne ndaba abafu, abakulu n'abato, nga bayimiridde mu maaso g'entebe eyo ey'obwakabaka. Ebitabo ne bibikkulwa, n'ekitabo ekirala ne kibikkulwa ky'ekyobulamu. Abafu ne basalirwa omusango okusinziira ku bye baakola nga bwe byawandiikibwa mu bitabo. Ennyanja n'ereeta abafu abagirimu. Okufa n'amagombe nabyo ne bireeta abafu be birina. Bonna ne basalirwa omusango ng'ebikolwa byabwe bwe byali. Awo okufa n'amagombe ne bisuulibwa mu nnyanja ey'omuliro. Ennyanja ey'omuliro kwe kufa okwokubiri. Era buli muntu eyasangibwa ng'erinnya lye teriwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu n'asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro.